Njagala biri. Wamma. Wagale mpisa isema utwako wefutwe mitima emibinenge. Abutagaliza. Akeddala. Nja kugamba mpola. Anti enchatu gy'omulangire bulungi. Kati ninako limu naye nga lisosako NB. Ali awo ku gundi awo ku media cancer awo. Naye nga wakoze kintu kibi. Tayagala nyambale masuuti. Mbereko ne ba president. Takyagala kimuluma. Ekintu ekyo kye wakoze si kirungi nakati. Naye njagala nnyo Kasuku kubanga ayogera mazima. Agambye atya leero. I wish these people knew what happens after interviews. Because that is when people tell you ugliest truth. Todde mu Luganda. Yes. Wadde ogamba. Kasuku. Naye ebintu by'okulangira abasama. Ebintu byo. Tusooke mu basama tusooke ku bya bugingo. Omanyi byombi byombi Kasuku agwaye kati netusooke mu basama. Kasuku alina ensonga ze n'abasama. Naye lwakuba ensonga ze n'abasama zayingiddemu eddogo. Agambye abasama be yate nakukaddeko Donzera. Oyo yasinze okuleeta eddogo ku bibooluso. Olina obukakafu? Mbuyina. Kati ekintu ekiti Donzera yali ne Tamale Mirundi e Dubai. Donzera mbono Kasuku agambye. Mbono Donzera yagambye atisagala byerabira. Akyayagala Tamale Mirundi we agala. Naye lwakuba Tamale Mirundi yafunamu akasajja yanyiga naye kati waliwo eddogo eritambula awo mu bantu basatu. Era Frank Antambi avuddeyo n'agamba muno Tamale Mirundi amukola ki amuloga. Mufo ky'okuloga Kasuku aloga fula. Kale mutabani wa Tamale Mirundi senior. Ennaku zomali nabo bali mu ntalo. Tata no mwana yamugamba jamukuba amasasi. Yasoka namuzalo kukako. Yasoka namuzalo kukako. Tamale naye kujjako senior atisa. So kati ensonga eziriwo mu basama ekisooka abasama kuno bajja batono. So wabeerawo limited resources ngate demand eri high osuubirawo enki entalo. So kati Donzera nina limited resources ezirwa abasama bajja batono. Kati resources enaku zino nabye namanya yakoze lwaki mubaba nkulaga omugagga wange ate okutako ne musinkana na siriiko lwaki kyanti limited resources kyokka nga demand y'okuba nga tukuba oluseka abasama eri high. Tuba ngambye nga tukuba oluseka abasama eri high. Kati fe analyst ababirabira ebbali tubeerayo. So Donzera gets into the country nga abamulinzi balinga nga 10. Ontekeddemu nnyo kubanga yajjanga omukingo omusama basigadde bajja naye nga tebalina bulungi kasente. Otekeddemu nnyo because embeera baze ku spending nabo baleka balina naye bakoyo bakubese. Tebalina kasente abasama nga baagala okweraga. Nga bagala okwerabisa just that muno global economy yali a little bit down ngekyali shake. So Donzera because yali amaze ebbanga tajja mu Uganda, so she came with a lot of money era kyemanyi zinaatera okuggwawo. So bwe yajja mu Uganda neerabira omuntu gwe yali naye wa e Dubai Tamale Mirundi Junior. N'atuliriza n'ateeka abantu ku gaali ye abalala okuli Basiima, JB ne Kasuku. Kasuku bwe yategeera eyo n'ayita Frank Antambi n'amuteeka ku ki? Muto. Junior n'azimba akatima. Era Frank Antambi agambye muno lyerade mututte eri mugundi musabatiko. Dogo lyani? Lya Tamale. Ndi Junior amuloga lwa Bereyad. Nange neddanka Ntambi alimpa. Naye Ntambi yagamba muno Junior yatidde dogo lya Kasuku. N'agamba kalogo. Mbona Kasuku mulogo? Mbu kalogemu omunafu Ntambi. Meanwhile, Donzera mani Kasuku before Christmas. But the black again anakola interview n'agamba mbu abasama baavu. Banako in fact si baavu. Banako abasama booluno. Naye ne Kasuku agambye nakati bwe kikola ki? Bwe kibadde abasama kuno alabyemu n'abataano tebawera abasigadde bwe tebalina ssente. Kuno safunya musama nkubira nga atunde ssente. Ayogedde ku economy agambye mbuno yadakira linga basama. Tuli balungi, tuli bulungi nnyo. Kankyogere tuli bulungi nnyo. Musama adamu kubira halo ntunde esimu iPhone 14 ndi meka bukadde bubiri ngajja ngajigula nga oli afune zidaye za tugenda tulabe Kasuku kubanga ebigambo tebiggwa maloja then tuma tugenda kwa tukomawo amanya yenze King Smith ndine Roda Kimbabazi oli ku access. Temba yali massive nnyo nga bw'okiwulira abasama twalina batini kuba tebalina ssente. Okay, benalabako abalina ssente baali batini abasinga bajja ne beekweka mu byalo okitegeera tebalina ssente abalala baali bazze kubanja oli n'akubanja omwaka gulize yaleka akuwadde so be basama betubadde nawo naye abasinga wiiki eno yonna mbadde mu kukiriyalinga basama nina iPhone Kasuku ogigula mmeka miliyoni 2 ng'afuna eya tiketi ngaddayo byembaddemu sizoni eno era kati ngenze nga baagaba amasimu
sente zaali zabagwako. Abasama badde tebalina ssente. Ffe wano tuli bubi naye ate bo bali bubi nnyo kuba kati ffe tuli bubi wano naye tukyalina abakweka ssente mu bikapu mu mayumba naye eri ewaabwe zitambulira mu waya system. Tosobola tereka ssente waka waliwo wootuuka nga bagamba oyagala kugula mmotoka tetusobola gikuguza cash okujjako ng'otulaze kino ekipapula kiri ekipapula nekiri. So abasama tubadde n'abatini Donzera ba Gilbert babadde wano nga tujja ogeeyo entinda babadde batini ddala ne Mabira musajja wange Mabira ate nno ye musama w'ettaki yajja wano n'emitwalo gya $3 nanga tuyina ogirya ne giggwawo ezaweddewo ggulo n'alinya ennyonyi n'agenda. Donzera sente yasaasaanya ne problemu eriwo kati ku basama abasinga nga bwe badde nkunyonyola wali nti ekisooka eri embeera si nnungi naye ekyokulala abannayuganda temuyambika. Abantu babaagala nnyo abantu ne babaagala naddala ab'amawulire naye abantu kasita baddayo nga muba mumaze okukkuta enjala olubaluma ate mukuba bababeererawo. Kati Donzera n'agaa sigenda kwegoba nambwa zaawana n'atuyita ffe abaali eruweero mu 86 nga tugusa ekintu kya Donzera mu kibuga Kampala era ffe tubadde tuli awo nga tulya tunywa tetulina buzibu bwonna bambi. We are okay. We are good. Kusonga yemwe ya Donzera. Yes. Webale kuba Tamale Mirundi Junior Kikono. Junior tetwamukuba kikono. Junior alinamu issues ze n'abali ku gaali ya Donzera bwe baali e Dubai. Era ensonga ndowooza nti yazireeta naye naki addressingira mu wrong forum. Naye nga Doni akyayagala bulungi Junior era yagamba kino nkyogerera wano yagamba nti Junior kasita nsungwe bunakkakkana bajja kwogera. Tulina trip egende South Africa. Naye abantu bagamba January wakati si wa musana enjala tebaluma ne lasiya bwe kyali January tumunogedde eddagala. Ate abantu anti kati ate kirala kyolina omumanya mu Uganda abantu bakuba pate Monday to Monday kati tebakyaliko ebyo tutereka ssente za nnaku nkulu. Museveni alina ekintu kye yaleeta wano era tabivola abantu bangi balemererwa Bulaaya. Museveni yakola ekintu mu Uganda hand to mouth zokola zolya yensonga wachola nti Omunayuganda kati kimuzibuwalira okugula puloti kuba saving culture tetugiyina. Oli ajja n'abala tuva eka nga tubaze nti leero ngenda kukolayo emitwalo 10 mu wiiki eno nsasule fees z'abaana nsasule rent ennaku ezizigadde zonna nzirye. Kati twekanga bwekanzinga bannaye mbadde mu mawulire emyaka 10 naye sirinayo wadde 15. Kati awo bowulira ababuulirira abantu bannange mutereke ssente nogamba osulawa nti nina puloti ekabulengwa omuntu wekabulengwa tatubuulira savinga nakuzimba tatubuulira kuba ettaka eyo bagabana lya bwereere tatubuulira. Yes, so that is the nature of Ugandans. Tuli nnyo ku hand to mouth yensonga yakyola tuli beetuti kati twagenda netufunza January ate ojja olabe nti Febu ne March zitunyiga nnyo ne Easter egenda okujja kati ogenda kulaba abaana nga bazzeeyo ku ssomero abantu bagenda okukaaba Ngoma omwaka gwali gwa 2016 oyo bamuyita Donzera takyalina ssente bagambe yabadde mu zaweddemu anti January wetugenda tukana mu nnaku z'omwezi 10 anti addayo addeyo onoga ku muti bagambe Bulaya waliyo emiti gy'onoga ku muti teri emiti olina okukola ennyo ate standards of living e Bulaya ziri waggulu nnyo. So Donzera nzija kuwa amagezi okusinga akasente okwononera kuba nosimanya abani abo bonna Batamale Mirundi oyo ne musajja wange Jebbi basima abasajja bange naye balya nange nze kale kati soka tugenda tukole ku sente z'abakamu baffe small time. We are going to be coming back. Don't touch that dial. Kiyinza okugamba muno oli ku access nze Kabaka Smith. Genda ne story y'omwaka bakyusiza kalenda ne batuzaawo omwami kale kati soka tukole ku sente katono nnyo then tugenda kwa tukoma Martin tugende.